bitandika okutemebwa nga tuyingidde mu kalulu. Omugenzi Segirinya bye bintu bimwe byamusibibwako n'asibibwa paka kuwagala kufa ne kati bye bintu byemu ebyekomyewo nga tuli mu kalulu kano. Ebijambiya ebyo lwaki bijja tugenda mu kalulu kye kibuzo ekyandibadde bwe kisooka. Lwaki tuba tugenda mu kalulu bawoza ebijambiya abantu ne bafa. Kiki security temala. Mwasize mutya mukyala Shadia ne Saimo ono Esther okuva e Mukono Kawuga. Ku nsonga y'ebijambiya nze ndowooza ffe bennyini abantu abali mu kitundu ffe abandibadde security esooka. Olaba omuntu gwe mutamanyi mu kitundu nga saawa zigenderedde. Kaŋŋambe essaawa za kawungeezi n'emisana ennaku zino ebijambiya gye biri. Ffe bennyini tubeere security naye obuzibu bwe tulina ffe abantu ne olaba munno ng'ali mu buzibu ffenna teri afaayo. So nze mbadde nsaba before even security okubeera involved ffe bennyini abantu b'omu community tubeere security esooka then tubeere tugezeeko okufuna numbers oba local defense n'abo abantu ba security kale tubeere ne numbers zaabwe so that in case of anything tuba tusobola okubategeeza when it is not too late. Nkulamusizaako Simon ne Shadia. Mu nteeso yange mu mbeera eriwo mu Uganda buli lwe tuba tugenda mu kalulu wabeerawo ensonga ezo ez'ebijambiya oba nga kawedde. Teri muntu wa bulijjo asobola kwekuuma. Omuntu wa bulijjo asobola kwekuuma. Gavumenti erina omukuuma naye ate tugenda okunoonyereza. Omanyi abantu ba bulijjo batulabanga abasiru naye tutegeera. Ebali nnyo Simon ne Shadia okuweereza nti ekyebijambiya abantu kye balina okukola nabo bennyini bakole groups ku byalo kuba security tejja kumala yokka balina okuyamba ku security. Yamwe bali kuweereza banayi ebijambiya anti we are protecting our gains naye nga ku bimu bye tulina okukuuma security ate nga bimu ku bye twakafunawo. One of our gains is security. Naye ebijambiya byafuuka ebijambiya bwe tutuuka mu kaseera k'obululu oba kiki. Anyway ndowooza buli muntu agula ejjambiya atambulenga nayo mu nsawo. Saimu abantu bwe banaabeera nga balowooza nti gavumenti eriwo ku lwabwe kati saawa zino teri mu kukolera bo aye naddala bino ebiseera kati omuntu alina kuvaayo nga ye ne yeekuuma nga ye kitegeera kwebeereramu bwebeerezi bwe banakusanga ng'ofudde kinene nnyo bajja bbawaayo $2,000,000 naye nga gwe obulamu bugenzi kakadde $3,000,000 so kati buli omu n'ejjambiya kyekiseera buli omu abeera n'ejjambiya. Simon wasuze otya? Nze mu nteeso yange oba mu ntegeere yange omuntu wa bulijjo tasobola kwekuuma. Omuntu wa bulijjo. Simon Shadia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orwitayisa kireka wano tuba tulina kwefaako ng'abantu kuba yo gavumenti already yalemerera otukuuma. Abantu babatta, abantu babakuba ennyondo, abantu bakola buli kimu ekyetaagisa. Bwevaawo bwebeera eyo mubatamanyi nnyo kigenda mu maaso mu nsi ne bagamba nga bwekuuma eggwanga. So kati nze naalisabye buli munnayuganda abeere n'ejjambiya ye mu nnyumba. Saimu abantu bwe banaabeera nga balowooza nti gavumenti eriwo ku lwabwe kati saawa zino teri mu kukolera bo aye naddala bino ebiseera